Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Okulungamizibwa kw'ekigambo kya Katonda ng'ayita mu muddu we Pawulo omutume mu Baluumi essula 12 olunyiriri olusooka n'olwokubiri awa okubuulirira eri omulembe guno. Weewaawo yali abuulirira omulembe ogwo gwe yalimu, naye ebigambo bye ate bikola nnyo amakulu oboolyawo n'okusinga ogwo omulembe gwe yalimu ku mulembe guno. Ayogera ebigambo bino nti kyenvudde mbeegayirira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda okuwangayo emibiri gyammwe ssaddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi. Ti so temufaananyizibwanga ng'emirembe gino, naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amaggya, mulyoke mukemenga bwe biri ebirungi, ebituufu, ebisanyusa Katonda by'ayagala. Muganda wange andaba, njagala okuwa entanda y'okubeera obulungi ne Katonda. Kituufu waliwo ebirungi bye tunoonya, waliwo ebituufu bye tulowooza, waliwo ebisanyusa bye tuyinza okwettanira, naye kasita bibanga tebijja mu maaso ga Katonda, tetuyinaawo mulamwa. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omulabi wange sanyuse kumanya nti gy'oli era tuli wamu, era nebaza Katonda atukuumye FMB ne tuba nga tuli balamu enkya eno. Nkwaniriza ku puroguramu yaffe ensulo ey'enkya ku ssaawa zino 12 ez'okumakya, era manyi nti oli wamu n'ab'omu maka go, oba obeera wekka ng'ompuliriza. Mbadde nzija nkusaba nti otegeezeko ne ku banno oyinza okusuubira nti tebeegatta naffe okufuna ku nsulo eno ey'enkya, nabo basobole okufuna omukisa okufuna ku nsulo eno ey'enkya nga tuli wamu. Twebaza Katonda olw'obulamu, twebaza Katonda olw'olunaku olujja, erinnya lye ligulumizibwe liweebwe ekitiibwa. Olwaleero tugenda kutunuulira Katonda ow'omu nsi muno. Katonda ow'omu nsi muno. Era nga tetunatandika katwewombeeke olw'okusaba. Katonda waffe omulungi ow'ekisa, weebale kukuuma obulamu bwaffe n'otuwa nate olunaku olulala. Ssebo, weebale byonna by'otuyisizaamu. Tusaba enkya eno obeere wamu naffe. Omwoyo omutukuvu atuyigirize ekigambo kino ekiri mu maaso gaffe. Era ffenna nga twewombeese tujja gy'oli, gwe otukolere byonna ebitulema. Tusonyiwe obutali butuukirivu bwaffe, era naffe otuyigirize okusonyiwa abalala. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katonda ow'omu nsi muno gwe mutwe gwaffe ogwa leero. Era Katonda w'omu nsi muno bwe tumutunuulira
kye kintu ekitwala ekifo kya Katonda waffe. Bwe tusoma mu Kuva essuula eya 2 bw'ebeera etandika, essuula eyo erimu amateeka 10, naye bw'ebeera etandika egamba olunyiro olusooka nti Katonda n'ayogera ebigambo bino byonna, ng'ayogera nti olunyiro olusooka mu ssuula eya 2 ti Katonda n'ayogera ebigambo bino byonna ng'ayogera nti olunyiro olwokubiri, nze Mukama Katonda wo eyakuggya mu nsi ey'e Misiri mu nnyumba ey'obuddu. Naawe n'olina Katonda gye yakuggya, olina Misiri wo Katonda gw'agenza akuggyamu, olina obuddu bwo Katonda bw'akutagguluddemu, ebintu nga bikufudde omuddu gw'obimanyi oba oliawo bikyaliwo nga tonnabimanya. Ensi eno emanyi otuteeka n'okutukuumira mu buddu, ne tuteeka mu buddu. Ate ffe nga tetumanyi ne tubeera mu buddu obwo ne tuvuya. Eyinza okututeeka mu Misiri, mu nsi ey'obunyage, ne tutambulira omwo ng'ebintu bingi bye tukola ddala bya muntu munyage. Naye Katonda ono agamba nti nze Mukama Katonda we eyakuggya mu nsi ey'e Misiri mu nnyumba ey'obuddu. N'alyoka akugamba nti tobanga na bakatonda balala wendi. Omutwe gwali okuga nti Katonda ow'omu nsi muno. Olunyiro olwokusatu olwakuva essuula eya 2 lugamba tobanga na bakatonda balala wendi. Katonda ekyakyogeza maanyi, takyagala. Tobanga na bakatonda balala wendi. Tayagalira ddala bakatonda balala bakubuzeebuze, bakubonyeebonye, bakutte, kubanga tebajja kutwala mu bulamu butaggwaawo. Nolwekyo waliwo Katonda sente, owulira nga sente zifuuse ekirala, nza n'okutta omuntu olwa sente. Ebintu abalala baba n'engoye bw'ayambala n'awulira nga wakitalo nnyo kubanga Katonda aweza engoye. Abalala buyigirize, oli n'awulira nga muyivu, ng'awulira bwa Katonda bulala kwegamba asinza businza obuyigirize obwo. Ekintu ky'oteekawo n'okisussa ne kifuuka nga Katonda wo. Akugamba nti tobanga na bakatonda balala wendi. Tobanga na kintu ky'osinza ne kikwerabiza nze Katonda eyakuggya mu nsi y'e Misiri, mu nsi ey'obunyage, mu buddu. Tobanga na bakatonda ba wendi. Olunyiriro tugenda okukozesa luva mu Bakolinso ekyokubiri essuula 4 n'olunyiriro lwokuna. Lugamba nti Katonda ow'emirembe gino be yaziba amaaso ag'amagezi gaabwe, abatakkiriza omusana ogw'enjiri ey'ekitiibwa eya Kristo, oyo kye kifaananyi kya Katonda, bulemenga okubaakira. Kwegamba nga tebakkiriza Katonda ow'emirembe gino be yaziba amaaso gaabwe, abatakkiriza omusana ogw'enjiri ey'ekitiibwa eya Kristo, mu bracket oyo kye kifaananyi kya Katonda, bw'omusana ogwo gulemenga okubaakira. Katonda w'omu nsi muno ateekawo ekizikiza n'atuziba amaaso. Tulina amaaso, birina amaaso naye tebiraba, amatu naye tebiwulira. Tuba n'amaaso naye nga tetulaba. Ebintu ebyo bwa Katonda nga tetubiraba, nga Katonda w'omu nsi muno atuzibye amaaso. Ate kiri wala, mujjukira Sawulo bwe yali nga agenda e Damasiko agenda alwanyisa ekkanisa, kwolwo Kristo n'amweyerulira, naye ye nga talaba. Naye tulaba oluvannyuma ti Pawulo avaako ebikampa ku maaso, ebintu ebibissa amaaso, naye ng'amaze kutagala ye talaba, n'ensolo eraba naye ye talaba, ne biva ku maaso ne bigwa wali. Katonda ow'omu nsi muno yatuziba amaaso ng'amagezi gaffe, ne tutasobola kulaba mu musana guli ogwa Kristo okutwakira.
kakati amaaso gano bwe gamala okuziba ag'amagezi gaffe ne tuba nga tuli bayigirize nnyo naye nga tetulaba, twaziba amaaso. Bye tulaba tebirina mugaso, bye tulaba tebijja kutuwa bulamu, bye tulaba tebijja kulokola bannaffe abatuwulira naffe bennyini. Ensi okutwalira wamu yalonda dda omukulembeze waayo, era omukulembeze waayo si ye Katonda ow'omu ggulu. Ekkubo ensi lye yakwata mu byenneeyisa likontana butereevu n'emisingi egya Bayibuli. Abamu batunulira Bayibuli ne bagiraba, omuntu n'abeera awo Bayibuli nekwata n'enfuufu n'agenda oba kusinza ku Ssekukkulu kubanga bw'anavaayo ajja kunywa ku mwenge, yeegadange, adde mu biduula nga ye kyamanyi ku bintu bya Katonda. Ssekukkulu lunaku lukulu. Naye ng'ekkubo ensi lye yakwata mu byenneeyisa likontana butereevu n'emisingi gya Bayibuli. Ebitundu okutwalira wamu nga bigezaako okukuuma ekifaananyi eky'okungulu eky'okumanya Katonda byava dda ku kukkiriza mu Katonda. Kyannaku omuntu oyinza okubeerawo nga gwe Pawulo, gwe Peetero, naye nga wava dda ku kifaananyi eky'okutya Katonda, ng'ekifaananyi eky'okungulu eky'okumanya Katonda tekiriiwo, ekifaananyi kyo nga kyava dda. Bakuyita Pawulo, ogamba nti Pawulo bali nsonjize kubanga nabatizibwa ne nfuuka Pawulo, oba nze Pawulo, kubanga erinnya si kwe kubatiza. Naye oliise abamu baga nti eri obusomi eryaki ng'abantu bwe muli aboogera, naye erinnya lyonna bakubatiza ne balikuwa, naye nga ggwe, kubanga ffe tubatiza ng'abantu bamaze okukula, n'olwekyo erinnya si kyekikulu. Bw'oba obatizibwa ng'omaze okukula amannya oba ogalina, n'olwekyo bakubatiza kuyingira mu kisibo kya Kristo. Naye ng'ekifaananyi eky'okutya Katonda yadde ogenda mu kkanisa ekyonkungulu tekiriiwo, oli mulyazaamaanya, oli muyombi, oli muvumi, oli mubbi, oli bintu bingi, oli mwenzi, ng'ebifaananyi bino byonna bitwetimbye, naye nga tugamba nti ffe tutambula ne Katonda. Ebitundu okutwalira wamu nga bigezaako okukuuma ekifaananyi eky'okungulu eky'okumanya Katonda byava dda ku kukkiriza mu Katonda. Kigambo ekyo kyannaku. Kyangu okulowooza nti ebibi eby'ensi ey'ensangi zino bikize ku ebyo eby'emirembe egyayita. Walabika okubaawo okukkiriza okwawamu okw'ekibi obutafaananako ne bwe gubadde mu mirembe gye tukubye enkoona. Abantu balabika nga bamativu n'ensi enyikibbwa mu ddubi ery'obubi n'obujeemu buli olukeesa. Kati ogenda n'otunuulira abantu ng'olaba ebigambo bye boogera, neeyisa gye beeyisaamu, ebintu bye banywa, ebintu bye balya, ng'olaba tebali ku lwa Katonda, nga bo beewaddeyo okugamba ekiseera kye kino. Abamu ne bakola ebintu nga n'obulamu na buno obutono bwe tulina mu nsi bibumalawo mu kaseera, ebintu bye banywa, bye balya, ebintu bye bayitamu, bye beekola, nga nabyo olaba bimalawo bumazi bulamu, ate ng'ebintu ebyo tebiri ku misingi gya Bayibuli. Kati n'olaba obulamu buno butambudde ali mu buddu obw'okukola ebitasaana, ate n'obulamu obugenda okujja tali ku misingi gya Bayibuli. Kati n'owulira ng'ennaku nnene nnyo. N'olwekyo Katonda ow'omu nsi muno atadde amaanyi mangi nnyo wano. Wulira ebigambo bino nti kubanga Setaani ye Katonda ow'emirembe gino, Abakolinso 2:4 nti Katonda ow'emirembe gino be yaziba amaaso ag'amagezi gaabwe obutakkiriza omusana, abatakkiriza musana ogw'enjiri ey'ekitiibwa ekya Kristo, oyo kye kifaananyi kya Katonda, gulemenga okubaakira. Kakati Katonda oyo yaziba amaaso agazibidde ddala. Omukristaayo agwanidde okubeera obulindaala. Ampuliriza enkyeno, kigwanidde okubeera owa Kristo. Era bw'obeera owa Kristo kigwanidde okubeera ng'oli musomi wa Bayibuli. Kigwanidde okuwuliriza eddoboozi ly'Omwoyo Omutukuvu nga likubuulirira.
N'olwekyo bw'omala okubeera bw'otyo kiggwanidde okubeera obulindaala kubanga ekiseera kiweddeyo. Okubeera obulindaala n'omanya nti nze nindirira Kristo. Kristo mpa amaanyi. Abo abanneetoolodde bwe babeera baweereza omulabe ow'emyoyo nga n'obulamu bwange tebwawukana na bwabwe, neetaaga okwebuuza Katonda wange ddala y'ani? Abantu bayinza okuba bakwetoolodde naye nga bye bakola bizibu, tebiringa Katonda bw'ayagala. Oluusi bambi we wali amakaago, oluusi gwe mulimu gw'okola, bonna b'okola nabo bazibu nnyo, bazibu bayitirivu. Kati weebuuze Katonda wange y'ani? Ekkanisa egwanidde okwekengera. Naye waliwo oluyimba olugamba nti fuga obulamu bwange gwe Yesu kabaka. Oluyimba olwo lunsanyusa nnyo. Fuga obulamu bwange gwe Yesu kabaka, gwe amagezi gange mu byonna bye nkola. Kristo beeranga mu nze mu byonna ebinnema, beere ng'endabirwamu, ndaga ekitiibwa kyo. Oluyimba olwo lulimu ebigambo ebyo, omuwandiisi yamala obbiraba n'alaba nga bw'atawa bulamu bwe Kristo okubufuga, ekigambo kijja kuba kizibu. Tosobola kufuga bulamu bwo na magezi go. Ebintu Katonda w'omu nsi muno bye yategaatega buli koona bizibu, buli w'otambulira bizibu. Ne bwe weewala otya mu maanyi go tosobola. Naye fuga obulamu bwange gwe Yesu kabaka, obeere amagezi gange. Emyaka nga gigi egiyise, Ellen G. White yawandiika, buli lukya ekkanisa eri mu kukyusibwa okudda eri ensi. Ekkanisa erina okubeera obulindaala, ekigambo kituwulidde waggulu. Ekkanisa erina okubeera obulindaala. Ekkanisa y'ani? Si ye musumba omukulu, si ye mulabirizi. Ekkanisa ye ggwe, n'omulabirizi ye ye. Ekkanisa yeffe abagibeeramu, ye kkanisa ey'omwoyo. Togamba nti waayo abalabirizi tumanyi kati kye bakola, naye ggwe ekitundu kyo ky'okoze okikoze otya ng'omuddu wa Katonda. Kristo bw'aba atutuma ng'abayigirizwa be tugende tubuulire enjiri eri amawanga gonna. Teyagamba nti Abaleevi bokka oba abasumba be balina okukola emirimu gino, naye ffenna atutuma gwokoze ekitundu ki okulaba nti ekkanisa ya Katonda etambula nga bwe yanditambudde mu kiseera kino, ng'era eri bulindaala olw'okuteekateeka abantu olw'ekiseera ekiddako. Era zijjukira ennaku zino wabaddewo akatambi nga katambula nga mukama waffe omusumba omukadde Ted Wilson, omukulembeze wa General Conference, yagamba ebigambo bino. Agamba nti General Conference President agamba nti tetuyinza kufa ebya Katonda waffe kufaanana na nsi bw'erowooza. Ekkanisa tesaanye kugenda mu ngeri za nsi. Era yayogera ebigambo bingi nnyo. Waliwo n'abantu abakyusa ensinza n'ebeera nga n'ennyimba nazo nga zikyuse. Bane mwegendeze ennyimba zonna ze tuyimba tube nga tutendereza Katonda, ngeri gye tusinza ng'emuweesa ekitiibwa, kubanga Bayibuli yetulaga. Ebigambo ebyo bikwatagana bulungi n'ebya Ellen White nti buli lukya ekkanisa erimu kukyusibwa edda eri ensi. Ono agambe tetuyinza kufa ebya Katonda waffe kufaanana na nsi, n'ensi nga bw'erowooza. N'ekkanisa tesaanye kugenda mu ngeri za nsi. Mukama aweebwe ekitiibwa nga tutegeera nti Katonda waffe Katonda wa bujja. Tayagala ffe kugoberera Katonda ono omulala ow'omu nsi. Katonda takyagalira ddala. Era tulaba Katonda bwe yali ng'atambula n'abaana ba Isirayiri, emirundi mingi baagwa ku bisago kubanga baagendanga ne bamutambulirako bubi, ate nga Katonda ebyo tabyagala. Naye Katonda olw'ekisa kya Kristo, okuyita mu Kristo, atuwa omukisa kaakano. Twenenye tukyuke tuve mu mbeera embi, naye tutambule ng'ekkanisa ya Katonda etaliko olufunyiro yadde ebbala. Tuyinza byonna Mwoyo atuwa amaanyi. Amiina. Ebyafaayo byoleka nti ebiseera ebimu ng'ensi bw'egenda n'ekkanisa etyo nga beetooloddwa obutatya Katonda, abakkiriza beetaaga okwerinda mu bitundu omuli empisa ez'ensi n'endowooza ezikyamya.
togwanidde kusigala ombugu mu nnimiro yo yennyini. Ennanda eva mu nnimiro ya muliraanwa wo eyinza okulandukira omumwo. Owulidde? Awatali ndabirira nyiikivu n'obutayosa kufaayo, n'ennimiro esingayo obulungi eyinza okulumbibwa ebiwuka n'ebiddo. Tulina okufaayo, tubeere bantu ba kigambo, tusome Bayibuli, tunyumirwe ebya Kristo, tunyumirwe ebya Katonda by'ayagala. Olwo tuba tufaayira ennimiro zaffe, tuba tutambula nga tuziwa okufukirirwa okw'ekigambo kya Katonda. Enkyeno omulabi wange nkusabira obeere nti owaayo obulamu bwe eri Kristo, obeere nti tofaananyizibwa ng'engeri ez'ensi, kubanga engeri ez'ensi za kiseera ziri wano, naye Katonda atuwa omukisa nti tujja kuba n'emirembe mu bulamu buno, naye okusinga ennyo mu bulamu obugenda okujja tubeere n'obulamu obutaggwaawo. Ekyo kya muwendo munene nnyo eri ggwe, nti amaaso tegabirabangako ebyo, n'amatu tegabiwulirangako, tebiyingiranga na mu kufumiitirizaako ebiri mu ggulu byategekedde abaana babamutya. Nsaba gwe nange tubeere omu ku bo abajja okubeera eyo, kubanga ekifo ekyo yagamba akitutegekedde. Bw'osoma Yokaana essula 14 olunya olusooka n'okkirira, olaba nti yagenze tuteekerateekera ebifo, era yabiteekateeka gyebiri, ebifo bitulinze. Ffe twagala oga nti wayi nze ate sijja genda. Ekyo kijja kuba kyannaku nnyo. Fuga obulamu bwange gwe Yesu Kabaka, gwe amagezi gange mu byonna ebinnema, kubanga ebintu bingi bye tukola mu nsi nga amagezi tetugalina. Tusaba amagezi enkyeno, nga tugenda okufuluma tusaba amagezi, tugende nago. Katonda abeere amagezi gaffe atulagirire, Katonda atukuume, Katonda atuwanguzise buli ekinaatutuukako kyonna. Bwewawo Sitaani ye katonda w'omu nsi eno, naye tagwanidde kubeera awo. Singa ng'onyweredde ku Yesu leero, bw'onywerera ku Yesu leero, Sitaani adduka. Sitaani adduka n'ava awali Yesu. Era bw'oba oyagala Sitaani akuveeko, kwebeera ng'olina Yesu, yogera Yesu, omutima gwo guwe Yesu. Sitaani anaagenda okulaba nga gw'oli mu Yesu. Sitaani tabeerawo. Kaakati agambye sigala ng'onyweredde ku Yesu leero. Okusikiriza kwabwe, okusikiriza kwa Yesu bwe kubeera mu bulamu nga kugumu. Okusikiriza nga Yesu akusikiriza, ng'owulira osikirizibwa ebya Yesu byebikunyumira, bwe kubeera mu bulamu nga kugumu, okwensi kubeera kunafu. Oyinza okubeerawo mu bulamu obwo ng'olina ensonga ekulemeredde. Omulabi wange enkyeno, owulira olina ensonga ekukaluubiridde, owulira olina ensonga ekulemeddeko, oba oli awo ng'ekukugira ewa Katonda, nga Katonda ow'omu nsi muno alina olufunyiro lwaki akutaddeko. Nsaba mu maaso ga Yesu olufunyiro olwo aluggyewo mu bulamu obwo. Nsaba akuwanguzise. Obulamu bulungi era busanyusa bwe tuba nga tubuwadde eri Katonda, ate nga kisoboka. Katonda teyanditubuulidde bitasoboka, naye atugamba bwe tuwaayo obulamu bwaffe tuba tutuuse ku bulokozi. N'olwekyo tuweeyo obulamu bwaffe eri Katonda, eri Kristo afuga obulamu bwaffe nga ye kabaka waffe. Omutima ogwewadde eri Kristo gujja kukuumibwa n'ekigo. Era oluusi ngamba abantu ne tubeera ku kanisa eyo kitugwanidde okuweereza Katonda. Buli lw'oweereza Katonda akuteekako olugo, kubanga singa oyimirira mu kanisa ennene, katugambe nga nnene, n'oyimirira n'oweereza n'omalako omwaka n'okwata ogwokubiri n'okwata ogwokusatu, bantu bangi nnyo ababa bakulabye. Kati ne bw'oba otambula mu nsi, omulabe ne bw'aba akufunganya naye ojjukira nti naye ate kati nze ndi bwe nti ndi mukulu wa ssomero lya Sabbiiti, nze ndi mu dinkoni,
kati nze ate ndi mukadde wa kanisa yiya. Kati buli lwoba n'okuweereza mu kanisa mujjumbire nnyo okuweereza nakwo kuyamba nnyo. Omulabi wange atanawaayo omutima gwe eri Kristo kyekiseera kati era nkusabira osalewo okusalawo okwo okukulu era okwangu mu bulamu obwo. Osalewo okwasa obulamu bwa Kristo. Bw'onoobukwasa Kristo omuweereze owulire obulamu obulungi obw'emirembe, obulamu obulindirire okugenda ewaffe, kubanga eno si waffe, eno waliyo Katonda w'omu nsi muno. Twagala okugenda eri kitaffe, tulikomawo mu nsi empya ng'amaze ogirongoosa, kubanga Bayibuli bw'etugamba. Omutima ogwewadde eri Kristo gujja kukuumibwa n'ekigo, ng'ensi ebbira mu nvuba y'ekibi. Abantu ba Katonda bayinza okweyongera okukula okufaanana Yesu. Twayogedde ku fundamental belief oba Abadvent kye tukkiriza, Abakristaayo Abaseventh-day Abadvent kye tukkiriza nti bwe tukkiriza Kristo buli lunaku tukula mu Yesu. Growth in Christ. N'olwekyo wano agambye nti ng'ensi ebbira mu nvuba ey'ekibi, abantu ba Katonda bayinza okweyongera okukula okufaanana Yesu. Amiina. Naawe nkusabire enkyeno okkirize Yesu. Naawe nkusabire enkyeno eyakkiriza Yesu okule buli olukya okufaanana Yesu. Yesu agamba nti kisoboka. Yayogera mu Yokaana sura 14 waliwo ebigambo byakola, naye ate ffe tulisobola n'okukola ebisingawo. Yatuwa n'emikisa egyo kubanga ali wamu naffe. Erinnya ly'ekkulu litenderezebwe liweebwe ekitiibwa, kubanga Katonda waffe wa kitalo. Naye Katonda w'omu nsi ono tumuveeko, kubanga Katonda w'omu nsi eno ye Sitaani. Naye ffe tubeere bantu ba Yesu. Abantu ne baba batwetoolodde nga tebasaana, naye ffe tubeere nga twetooloddwa Katonda mu mitima gyaffe ne mu bulamu bwaffe. Tukole by'ayagala. Ajja tuwanguzisa tugende ewaffe ng'ekiseera kituuse. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Akati katusabe. Ayi Mukama omulungi, weebale nnyo okwogera gye tuli. Weebale nnyo tulaga ekkanisa tesaanye ate kufeebezebwa kufaananyizibwa na nsi. Ffe ekkanisa kubanga ggwe watuwa omukisa ogwo. Tusaba ssebo tuwa amaanyi ago. Tusitule Kristo ensi emulabe era bangi balokolebwe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.